twogera bizibu bye twayitangamu ne Tamale okimanyi gwe na connectinga ne Tamale ku TV gyokola ki Tamale yantuza ku National Theatre nga atamidde namuguliranga omwenge nankwata ku mukono nga mwana wange towagira ngeni alemu nangamba ndi musajja mukulu nesenyumiriza mu government eno era afudako nangamba singa nkyaza emyaka emabega nga gwe bajjo sandize mu kuwagira ki Tamale abadde musibe munnaffe bambi mpuliriza we ngenda nti abadde n'ennaku ku mutima tali kiruma muntu yeetika gavumenti eno myaka 14 Tamale yatukako ekiseera nga balowooza ye next ku Museveni naye naafa nga bwe yakoze abantu bonna bakyali gwabadde mukwano gwo bye tubadde tuyitamu obikola ki kati ffe tumanyi nnyo naye nolaba ekisirusiru kivuga uba nekitula mu kamotoka nekisinika mpozi ndi kiyamaani munsonyi wenvumeko Musonyi wevumeko ku basiru bannanga abalabi twakuba ndi kiyamaani alinazeeyo okusoma diguri naye nandivumye ku bawumba tuutu naye nze ebifo ebimu ngenda bigaana wabukuŋŋaana kuvuma nze sijja kumanyirwa badde ngamba kimasiikiri nekitula nga kibeera South Africa tekirina baana Uganda tekirina business Uganda tekiwa musolo saawa zino bapromota bagenda ggulu enkya sale musale yampita bansonyiwa omusolo nemugamba sijja kukola ki sijja kujja kati ekisirusiru ekibeera tamanyi payini bajjo gyakola ki nekigambo yakolera Museveni era abaffe mu abalaba programu ya Kwezi okukolera Museveni kineetagisa kusooka kwekopiriza ku opposition bwe ngana enkolera Museveni onkola ki gwe alaba Kwezi onkola ki kyogamba abeeni alimu bonna mwabatta era kankubuze Kwezi kubanga programu kubako abantu abagezi omuntu waba mbega ate nomumanya nti mbega aba akyali mbega kati bwe ngamba nti Kwezi mbega nsobola okuwa ebyama tekisoboka kwegamba ffe tulina payini etuluma Museveni kenyina agira ebyo ebiwumba tuutu engeri struggle gyetasosola bintu bikola ki nekitula mu kamotoka nekisindikiriza enseko z'ekirogo nekimanyira bajjo revenue gwe banja milioni bimeka revenue yantekako ekivulu kyali yeni skin munategeka ali yeni skin ngera nakolaga ebintu ngera bikola kunze bakiteka kugwe kati banga abamanja milioni 405 sabitex kakati mpuliriza bwe nvayo okwogera ku binuma ku byama bya Tamale byemmanyi nandaga nti bano abasajja babi bano abasajja ba master of tribalism Kwezi bana abasajja tebakwagala nga kone yennyinde embinga eyange kati ffe twogera ebintu bino nga twewaddeyo kufa enyindo yombi naye nga ndaba nsongovu nvu mbi kati feesi yange fe Abaganda tuli babi naturally naye kenyini oli mubi mu balungi tokola ki toliimu kakati twogeze wenakwata akazina nga ndaba mukwano gwange agenze nenzijukira ebigambo byetuze nga twogera naye nenjogeza emotion nga tekyenjogera kyekiki kakati ebisirusiru nebigalo lwaki tebamukoze eki baali bankwata nalina musango kiko nayogera ki ekyobulimba Museveni takozesa bamivule n'abasuula mivule bamusuula dda tebakaaba bafulufiga takaaba nga nakati yakavayo ku intaneti n'agamba lwaki mutukozesa nga Tamale afudde Museveni takozesa Tamale kenyini nti yamusuula omanyi abasajja Abaganda babonaabona batalina kyakulya Megatron kuuli tugamba nti nobeera nga osubscribinga likinga ate obeere nga osharinga muzadde Megatron gemanya ndi ne mwami Kwezi alina omukulu gwandetedde olunaku olwaleero ondeetedde ani mwami bajjo lwaki omuleese leero yeddira ennyonyi programu enaggwa ng'abadde awanda muliro naye tewali kyakkola mukama gwampadde olwaleero leero aleese ensonga bajjo abadde acomplaininga nti abavubuka mu kibiina kya NUP bamuvuma ne baagala omunafuya okusitulako naye agamba nti abavubuka bano bayinza okuba nga ba NRM nga be bamuvuma basobole omunafuya obutagusa struggle kati n'agamba nti ye talina kyabafundamu byonna bitambula nga bwe yabiteekateeka kyekyamuvumiza kuba nabaddeko naye naŋŋamba nti statement gyeyakola mu lumbe bwe yali ezana n'ayogera amazima nti gavumenti terabiridde Tamale emirundi okusinza ku byagikolera n'abeerako awo ebintu byeyogera kandi bagamba abantu ne baweereza ku mikutu nti lwaki tebamukutte bandimukutte yayogera atya kati lwaki baagala bamukwate olw'okuba yanenyeza ku gavumenti nga waliwo bane bajjeno bo balowooza nti no bintu byakukwata bukwasi naye era bangi baayogera naye era bajjaza amaze ebbanga ng'ayogera naye kyewuunyisa tebamukwata nga basami tebasobola mukwata kubanga ye agambye nti nno okujja ng'ovunye mukyala Museveni n'omwana awo bakukwata naye gwe obanga oli ku Pulezidenti Museveni yaguba bamubuulira ye n'asirikali awo yaguba kale bw'atyo nno omwami Kwezi Robinson ali ne Alfonso Bajjo bw'atyo bwe bagenda beera nga baseetuka naye n'amalako Bajjo ndetera kamera zange ezo tokyalanga kamera sijja kuziranga tujja kuzitandika ku lunaku olw'enkya lunaku lwankya nga tukyali mu kukungubaga
naye era twetaaga security. Tutali mukungubaga kamera nziddamu ncha kwoli. Ncha kwendi. Kale kankulekere bajjo. Mwasiranye. Bajja abadda anenya. Mbuno wankwe. Oli muzibu nnyo. Naye mwami Kwezi oli muzibu. Ze bajjo yakantwaza eruzire emirundi ebiri. Nankoma ku mugo gw'okugenda eruzira. Ng'ate lwaki akusibya ogwasooka? HGTV. Yavumba buli kiramu kyonna. Ng'ogwa mukyaziza? UCC n'entwala. N'addamu ne mukyaza ku KSTV. N'avuma buli kiramu kyonna. Kwolwo yavuma Bujengo n'amwogoloza. Pastor Bujengo. Embu yawaayo amabugo ga kakadde kamu ng'avuma Bobi Wine. Mbu yawaayo amabugo kakadde kamu ku kufa kwa Katolo bwabwe. Bwe nakyaza bajjo naye kyeyakola Bujengo. Bujengo n'antwala mu UCC. Byantwala mu UCC tebampera okuddamu okulinya obutalinya ku Nankana kuki kumpewo kati ebyo nabyo nembimalira mu kooti kati bajja ntuusiza ku bizibu bingi kati naye n'ogamba ko kimutuuseeko yali ansabyeyo akantu akantu yali akakusabye ne mugamba sijja kakuwa nedda aŋŋambye kye wakola kankuteereko kati naye nga namala emyezi 3 nga sikola lwa bajjo wamusasula kati omukwano oguzzeewo wano bulungi nnyo takulangidde annangidde ne yeeyinza ekyokunnangira kyebadde muliro ebadde muliro ate nze bajjo banenze kankubuulire nze omuntu ne bwonnangira nga tonkubye luyi tekiwaba buzibu enkumanyi ne bwonvuma nga tonkubye luyi waliwo akaleesa obuzibu kaliwo okamanyi tebiri mu makulu omanyi kankubulira abantu abali ku TikTok basalamu akantu baleka story ennene ne basalako batamanya iwa gye yava kakati waliwo gwenda byataddeyo mbukale Kwezi wegwanyiza otya mukwano gwo mukwano kuki ogwo negwanyiza mukana tamale mirundi kati oli mama waffe kituufu oli muzeeyi tamala badde taata waffe naye balemu okumanya story gyevudde agenda ku Kwezi Media Group oba Megatron yajalabe show story ne show bwe yatambula onyumirwe naye bana ba TikTok omanyi si banna mawulire baabo bantu abatalina byakola abali abatuuka ebizibu bye byatuuka dda ku nnuuni abalina empala n'ez'ekisiru Kwezi oyo oba afaanana bwati nange kanfuba okulaba nga muteeka wansi Kwezi yafuna kino Kwezi alina omukazi omulungi oyina omukazi omulungi alinga muzungu erayira ale kati nno n'ekyo kigenda baluma alinga mukazi owange alinga muzungu ayaka bwasi nnyo akati kulaba engeri gy'okanulamu eriiso ng'omutenda oli gwe saakwana naye n'afuna etayimu kyekino ekyabajjo ab'enaale bamufumbira mu people power akati nze balina ennaku nnyingi nnyo naye bwe saakwana bannange mundeke sirina buzibu wafuna akumala Megatron kooli kandeke bajjo ne mwami Kwezi bubeefuke A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Baliza ddala olw'emirimu emirungi mutuusaako engalo ate ne twongera obbasaasira olw'ekikangabwa ekya munnamalume naffe Joseph Tamale Mirundi yatuva ku maaso naye tugamba nti tujja kubeerawo olunaku olwaleero ndeese muganda wange bajjo Andrew Mukasa twogere ku nsonga waliwo ero yawanda omuliro lwetwali ezzana wawanda omuliro ensi yonna neetya ne bagamba bajja abadde atya n'owanda naye ate nga gwoyogera oluusi gaali amazima ebisinga bigamba bajja omukozi wa Museveni strategy biro kasita tugenda kubinyonyo webale nnyo ndi professor tuzza professor etayeteredde bulungi omumba tutwe no program togibeerako tusoka kuba disclaimer omusirusiru nga tolowooza tuyambe tojja gwayina ennaku yo nga wasiraana tokola ki eno program y'abagezi bokka bebagitegeera bokka boba mumba tutu netayi entugandi etayi yeteredde bulungi munange oyiza okusiba ettayi inagisibye bulungi wagisibye bulungi kyokamba ompa obwa president nga si nkwezo omanyi gwe kwezo oliwo okujubisa buli ajja wano sina kujubisa obwa president bunsaana obwa president bukusaana bajjo ng'okoleredde eggwanga lino era nawe bw'oliba ogenzi tujja kukaaba nga Tamale Mirundi sikulimba Tamale abantu bamuziise nze nina abantu beŋŋamba atwale nga wanyima emitwalo 3 ku ddiru gye nakuwa emitwalo 3 bajjo abalabi ba YouTube channel eno na Wakwezi ddiru ne bamuwa ssente milioni 3 ne musabako 10% emitwalo 3
Kwezi yanyima sente manyize siri mulogo sisi babusungu Kwezi yanyiza namba de sogera naye Megatron ya nega ili nangamba itako wano ngejitako na jo program ya Kadima ajagala nyo ku program yendo zabimukolera ku Megatron naye sanze ebintu bingi abawumba tutu bayomba mulwachi baju yavumye mu 7 ngaliwo bajeno tutandike program watu natandi twatandise data tandika mirundi ebiri nakati muna Uganda alaba kumpisa mu gali naye muna Uganda alaba bajjo nakula ndi chairman wa Hustlers Development Foundation twakoze ekibiina ekigatta Hustler bonna twalonze obukulembeze bwaffe abantu okwesiga kwa chairman ba Hustler mbawulira ku kintu ono Hustler no si Hustler Hustler tumwawula nti Hustler ye muntu ayita mu mbeere embi amanye embeere embi wekola ki je twabadde n'abantu mwabaddemu abalamuzi balooya ba civil aviation wabaddemu omukyala we South Sudan mwabaddemu abaana abasomye n'abatakola ki gwe president nze bampadde ateka kalulu sigamba mu nabwe wadde twatudde wali ngoyogala CV ekwatako era nze nsembayo bangi omwana oli Megatron yandi kubuulidde nze nasembyeyo okutaba na qualification nga n'amasuuti ngenda nakawa ku mubusi ngenda olwalero najjuza Makerere yampa human resource jinja mubusi kanenkyusa ngenda kola course bagiyita leisure events and hotel management kubanga bali bampadde human resource jinja ogenda gikola mu diploma degree kakati sawa zino wano wenva wano ku program eno ngenda kulaba baba akyusiza course yange ku mobus ngenda tandika kusoma weekend nageze okuba CV Katonda yaneyimirira ng'abaana bagatulina degree mugundi kagamba nenda bira nti obutasoma kirwadde ekyamanyi gwali ku program ya Kwezi lero kitagamba ekintu kino obutasoma kiki kirwadde nti Museveni atufugidde mu butamanya n'obusirusiru n'obuwumba tutu abutasoma omuntu omubugumyeko Kwezi abalowooza mangu kituufu omuntu omubugumyeko nga yasoma kaalizo ninga n'amanya nti body language egamba bweti body language Kwezi egamba atya kubanga abantu batufa baita facial expression bajalimba oba bagitakola abantu abo bagezi betwogereramu ngenda mu myaka 15 njogerera mu bantu naye singa sayinamu element yakwogera mazima singa bambuuka dda ne mwana watu olwolumu kakati ekintu ekisinga okuluma abantu abali mu opposition abasinga bajja kukolerera likes na comment abali mu opposition they think they own the opposition nyate nga tebamanyi nti opposition yegwe Kwezi obusirusiru bwabwe nalabye abantu bayomba lwaki abyogedde bajjeno bali wali simanyi babbalamu bali wali kakati ze bbalamu akwatako gwe nawe oyogera bibyo kati njogera mutima gwange ate ekyokubiri obulumi bwenjogera soogera abantu kumpaana nti bajja akoze eki sikyanoonya linnya njogera bizibu bye twayitangamu ne Tamale okimanyi gwe na connectinga ne Tamale ku TV gyokola ki Tamale yantuuza ku National Theatre nga atamidde namuguliranga omwenge nankwata ku mukono nga mwana wange towagira ng'NRM naŋŋamba ndi musajja mukulu nesenyumiriza mu gavumenti eno era afuddako naŋŋamba singa nkyaza emyaka emabega nga ggwe bajjo sandizemu kuwagira ki Temale abadde musibe munnaffe bambi mpuliriza we ngenda nti abadde n'ennaku ku mutima teri kiruma muntu yeetika gavumenti eno myaka 14 Tamale yatukako ekiseera nga balowooza ye next ku Museveni naye naafa nga bwe yakoze abantu bonna bakyali gwabadde mukwano gwo bye tubadde tuyitamu obikola ki kati ffe tumanyi nnyo naye nolaba ekisirusiru kivuga Uber nekitula mu kamotoka nekisinika mpozi ndi chairman bana munsonyi wenvumeko munsonyi wenvumeko ku basiru bannanga abalabi lwakuba ndi chairman alinazeeyo okusoma degree naye nandivumye ku bawumba tuutu bana naye nze ebifo ebimu ngenda bigaana lwabukuŋŋaana kuvuma ze sijja kumanyirwa badde ngamba kimasiikiri nekitula nga kibeera South Africa tekirina baana Uganda tekirina business Uganda tekiwa musolo saawa zino bapromota bagenda ggulu enkya sale musale yampita bansonyiwa omusolo nemugamba sijja kukola ki sijja kujja kati ekisirusiru ekibeera tamanyi payini bajjo gyakola ki nekigambo yakolera Museveni era abaffe mu abalaba programu ya Kwezi okukolera Museveni kinetagisa kusooka kwekopiriza ku opposition bwe ngana enkolera Museveni onkola ki gwe alaba tawali Kwezi onkola ki sina kyenyiza kyogamba abeeni ali bonna mwabatta era kankubuze Kwezi kubanga programu kubaka abantu abagezi omuntu waba mbega ate nomumanya nti mbega abakyali mbega kale bwe ngamba nti Kwezi mbega asobola okuwa ebyama tekisoboka kwegamba ffe tulina payini etuluma Museveni kenyini agira ebyo ebiwumba tuutu engeri struggle gyetasosola bintu bikola ki nekitula mu kamotoka nekisindikiriza enseko z'ekirogo nekimanyira bajjo revenue gwe banja milioni bimeka revenue yantekako ekivulu kya alien skin munategeka alien skin ngera nakulaga ebintu ngera bikola kunze bakiteka kugwe kati banga bamanja milioni 405 sabitex ya kakati mpuliriza bwe nvayo okwogera ku binuma ku byama bya Tamale byemmanyi nandaga nti bana abasajja babi bana abasajja ba master of tribalism Kwezi bana abasajja bakwagalangako naye ennyinde embi ng'eyange
kati ffe twogera ebintu bino nga twewaddeyo kufa enyindo yombi naye nga ndaba nsongovu nvu mbi kati feesi yange fe abaganda tuli babi naturally naye kenyini oli mubi mu balungi tokola ki toliimu kakati twogeze we nakwata akazina nga ndaba mukwano gwange agenze nenzijukira ebigambo byetuze nga twogera naye nenjogeza emotion nga tekyenjogera kyekiki kakati ebisirusiru nebigawo lwaki tebamukoze eki baali bankwata nalina musango kiko nayogera ki ekyobulimba Museveni takozesa bamivule n'abasuula mivule bamusuula dda tebakaaba bafulufiga takaaba nga nakati yakavayo ku intaneti n'agamba lwaki mutukozesa nga tamala afudde Museveni takozesa tamala kenyini nti yamusuula omanye abasajja abaganda babonaabona batalina kyakulya bayitirivu kwegamba naye ndaga message nti gavumenti ya NRM mbi bwe kuba ngogamba nti NRM mbi nga temuwagira NRM nga kyekinfuula mbega obwambega bulungi era nenyumiriza mu bwambega bwange oli waddembe okunguba n'obutakola ki bwe kibanga ngamba nti Museveni mubi user kubanga kola olunaku nze nakiikirira opposition wayogera tebalina omuntu n'omu yakola ki wayogera netugume twali babiri nani nebigirwa yajja yayogera naye n'awanda yatulimba mbu ayina emmundu za Traore n'atugamba nti agenda Western Africa bigirwa yatulimba mbu ayina emmundu talinayo wadde akasaale musajja wato yagamba nti agenze West Africa ayina abasajja era bigirwa ayina ebbanja eri bannayuganda okubalimba mbu amanyi ba president abawamba nga tamanyiyo wadde akanyenyekule kakati ate nga bigirwa omwogezi mulungi nnyo bigirwa ye musajja omugezi mu byaki kati badde nkugamba nenzija ne ŋŋamba abantu ti gavumenti eno mbi kuba teri muntu yenyumiriza mu gavumenti eno tugikyawe tulekerengawo okuba enduulu munyiige muggyeko gavumenti kakati ebikozi bya Museveni ekitula ku intaneti kyonna nga kibiiri nabirabye no byejwana kibayita kima Idi Amin oba kitamanyi kya Amin obanga oli Magombe wazwala ogwana ogusirusiru watulekere ekisirusiru nalabye Idi Amin kubanga ziguli ogwasamigwe South Africa tegunnuma ogwo ngumanyiko obulina omungi nolwokuba nti amwe chairman sobola kudda mu bizeze engere kubanga waliwo ebizeze engere bitamalira budde kitula mu kamotoka kinoonya comments naki nekiga abo bambega bali bagenda kutta Kyagulanyi mu lubiri Museveni waba yagala okutta Kyagulanyi amulinda abaganda mwena mukungane mu lubiri ajja mukuba amasasi kugamba ne bakadamba bano nabo balina engeri gye basisitwago Museveni nga yagala okutta Kyagulanyi alina obukodyo 10 asobola n'okumuta n'omanya nti Museveni yakoze eki kwezi kambenze bajo sikyafa bya kisirusiru kizibu nnyo okuza nti tebatamanya ani akoze eki Museveni nga yagala okubega Kyagulanyi takozesa babega bemukola ki bakozesa omuntu nga mumwesigana nnyo okusinga bajo waweebuze bajo abeera ddi ne Kyagulanyi nfuna ddi information ya Kyagulanyi nze ne Nuupu sigyegomba gendayo nze n'okubeera mu struggle nyamba buyambi bavubuka banneesibwako abali mu mbeera ebi kuba kwezi okimanyi ezo embisi zonna ezasama ne bwenfa kati sirina kyemmanja Katonda tulaba nti saazimba malaalo nti banzika ku midala gya mbizi amalaalo bagasenda naye Katonda ampadde buli kimu kyenjagala ku nsi abaana yabampa sente nziridde enkooye emikwano ngifunye abakazi mbebaseeko mponye buwonyi siriimu kwegamba sirina kyemmanja ki nadda ngubuulira mazima nkubuuza sirina kyenjagaza na struggle buli kimu kituuse ate kakati kankubire n'ekirala ne bwenva wano nensirawo nenkolera Museveni teri ayinza kunvuma toweetaaga kuvuma Museveni ogenda okukolera ani Museveni kyokka asobola okunonya bbalamu n'atampa kyenjagala akikuwa ewasale gye yampisa sobola genda nenfuna kyenjagala era ozifuna nina woofiisi gye nyinga ne batampa kyenjagala kale n'otunuulira ebintu bya swallow mind oluzungu gye luli kabali nazeeyo okusoma swallow minded people mbawe kigambo ki mu luzungu ekinaabajaamu shallow minded people like those hooligans naye akuba ate munange ekiŋŋumya bamanyi Museveni musajja wa propaganda Museveni yattanga abantu n'awayiriza gavumenti y'Obote Museveni yabbanga Lumonde n'agamba gavumenti y'Obote embi ne babbanga enkoko zabaga kakati Museveni kakadyo kakozesa atekayo ebyo bivubuka nga byefudde ebya struggle ennyo kubanga teweewuunye omuntu wajja n'agamba tisimanyi ono si wa struggle ono si wa struggle enanyiniyo ng'okimanyi tamala abadde mu struggle okusinga eyo embizi eyasama tamala badde mu struggle nnyo tamala okimanyi nti yawandika akatabo kabayita Bobi Wine the revolutionarist ate ekyokubiri mwandaba ku peji ya kwezi buli omu yamanyi engeri gy'abeerawo struggle tebagikaka muntu kakati byo ebivuka biteekawo engeri gye bikola likes ne comment birowoozesa abantu nti struggle gifunamu kati nze bajo ngifunamu ki njagala ompeyo ekirabo kimu kinali nfunye mu struggle naye struggle eri wagifunamu gwajjo eri yasooka eruwa nafuna ki washing bay yavaawo washing bay zali sente za bivulu
zali za bivulu batusasula bivulu genebo that's why is indikiri ni ku mutima ate nze muntu ali asene zijja wagamba ntino Bobi Wine yali project ye mwagifuna mu sente bajjo banja abagagawala ku Bobi Wine ate na katero kyazifuna bampuga bonna bafuna teri atafuna ku Bobi Wine kakati ize kyenakula nentegera ntuba abantu bonna abawala na Bobi Wine bali bamufunyeko ze nenzirayo nenkola ne Katonda endagaano nemuga mukama nsonyo wenkoze eki era bwe nali nyingira mu struggle nayingira mu lwa Katonda si lwa bino biwumba tutu si lwa comment na likes natulendinze ennaku kumpi 2 nafunye eki tewali ambulira nafunye musaala atufunira nafunye sente kakati level yange si ya bino bivuka bino nya kutraininga kivuka kile nishino namigaji kati nkola deep analysis tamale tabadde wa simanyi waffe tamale abadde kati bigasa ache gwa msako sirike nkubuze kakati bogama tamale tabadde wamwe na afirwa achi tamale eyafudde era twamuzise mu kitiibwa n'abantu abazise tamale ogana kufanga mu kikewa mwe gwa kwata bu kamera ngo manyira abantu gatali yakozise kwegamba abantu bavudde ku mulamwa gwokuba Museveni okwe abatera bino bidiversional ebigamba kwezi si wa Museveni kwezi si wa gundi obungu ne babuteka mu kumanya aba Museveni n'abatali kanko history Museveni okuwamba obote yali akola mu government yani yobote amini okuwamba obote yali akola mu government yani tosobola kuwamba muntu gotamanyi bubibwe nze bwezige ne bayira mu struggle tuizo kwa abatufu tuli basatu nze Lubongo ya Bobi Wine Lukwago ne Besigye lwaki Besigye mutufu amanyi obubi wa Museveni lwaki Lubongo ya mutufu Lubongo yabagamba nti kati ndi wa struggle bamanye ekibi kya Museveni nti mubi kubanga jaba yali amusembereddeko nga bajjo namuwuliriza kati bwezina nti omusajja gutuweereza mubi mu mukyawe ate mudda bwe muwagira ate gwe no yasamye ebinnyo naga nti bajja akolera Museveni kitegeza goli kechi kyamu n'abagoberezi babawumba tuutu babera kechi kyamu kubanga bikadama mukama si bakadama bonna manyize mulimu bakadama abalizo niga yes abalungi kubanga mulimu bikadama eby'enyale nga byambadde enkofira za people power nga baye n'aremu kati ye siyasa gwe mbadde nkugamba nti Museveni yabbanga lumonde n'avumaganya government yobote kati ekikoketo kya Museveni kukuba babajjo bakyagulanyi Babesigye Balukwago abasobola okulwanyisa Museveni aveeko nga bali waka kuba malamu maanyi naye ate ffe ekituzaamu amaanyi abantu abatuwagira bangi omuvubuka mpereza eddoboozi kuno nja kulikuzanyiramu okaaba amaziga nangamba papa byonna bye boogera nze ngumira ku ggwe kituufu that's why abo sibatwala nga nsonga era ebyo ebisirusiru sibitwala nga nsonga g'obimbuuzizza mayireva eri waggulu era wagumira ku nze akano maana ondyamu olukwe wandyamu olukwe oli kasajja kankwe nnyo kwezi oli wankwe nnyo mpulira kyenkugamba kakati abawagira byenkola be bampa amaanyi gekola ki singa Uganda buli gyentambula bagamba bajja oli mubisi nga nabikola ki wabivaako dda ne bambi waliwo abavubuka ngolaba future ye nga buli lwoyogera akyusa omutima kati sobola ate kubamenya ki ate ne struggle kanji bagambe sinkake kwezi oli waddembe okubeera gyoyagala nange ndi waddembe okukola ki kuba teri musaala ate munnange bagenda batukaka kakati ekyabalumye ebyo ebivuuka bye bimu ebyavumanga Sami Maite family lwaki tebamusiba bwe bamusiba byamugjeeyo ate wa era ekyokubiri weebuuze ebyo ebigamba lwaki tebasiba abantu byo biri luddawa tebisobola nakusalayo abapooti kujja Uganda kulwanirira ddembe naye ze wengamba nti Museveni mubi ng'ali mu State House andaba ng'asobola n'okununako kitegeeza I'm a hero you must put respect over my name because I'm you a hero keeping other factors constant the evolution is tuzenga tulaba zonna abantu babaddenga bawamba babaddenga bamanyi system munda bwekola ki bwetambula tosobola kuwamba Museveni nga tomanyi kibiche that's why nkugambye nti abanawamba Lewis Lubongo yayi muntu aliko opposition omutuufu bajo events yaliko kati Muhoozi ne Lwabogo beekuba bali mukwekuba walenga Muhoozi agamba Lwabogo is a big thief kana bate bali mu struggle yaabwe wano struggle si ya nyoko struggle ya buli omu atosekachi Lwabogo akaaba Muhoozi akaaba kakati ate jjajja ali abakozesa ayina soko okuva Uganda eterere ye musanyufa okumanya Museveni mubi atamanyi bubi bwa Museveni acyankalanya omwana ne bakola era yagambye nti no kati Museveni bagayibwa asobola okwagala bajjo n'amwesiga nga nze mukasa Alphonse Andrew ow'ennyonyi bwe Museveni nsobola okukolera Museveni n'anjagala nkubuuza nze ow'ennyonyi mukasa nendo ze kinyo nkitugatta bajjo ngewe tunyiga ne tudingana nze ow'ennyonyi mpuliriza kyoga Museveni asobola okuwagira bajjo okusinga mama Mbabazi tekisoboka Museveni asobola okwagala bajjo okusinga Kategaya tekiyinze Museveni asobola okwagala bajjo okusinga Kayihura kakati bwe ngati Museveni wankwe teyeesigika gwe nyonyi n'ogamba lwaki bajjo tebamukutte lwaki yayogedde bajjiro mwe bali kitegeeza g'okolera Museveni kale kitwale sijja kwewozaako kuba n'abantu balina kye bampa abo abantu bo balina kye bakola ki kitwale kale nkolera Museveni ne do what I say but not what I do Bayibuli bwegamba kale twala kyenjogedde nze mbega
naye tokola byenkola. Tokola byenkola ki? Byokola. Message genziye mu lumbe ne gamba nti buli akolera Museveni ng'oli mu office weegendereze Museveni mu bitasiima kitwale okiteke mu mutwe. Kubanga Tamale bwe ngamba nti enguzi kati zitamali ali mukwano gwange. Bwe ngamba nti Museveni takyasobola kulwanyisa nguzi twala ekyo. Bwe ngamba nti Museveni akwata n'awamba abaana bamwe twala ekyo. Kwabo enkoko yesinga okulya ebintu ebikyafu. Naye kati togirya n'ogiwoomerwa. Kati mpoomerwa ng'enkoko bajje mutwale ng'enkoko. Nenga byo ebikuli mu bichafu. Alina mwabanda bakugundira kwezi sina kyembala kwate mwina kyemumpa. Singa ndi munupu ngafuna omusala gwa mwandi gambye musajja akolera ki? Singa sina access kugenda mweni alemu. Mwandi gambye akola lugenda kugenda wansi. Ne kati nze tundanga kubira bala mwana kusimu omugambe banga lyangu polote dogenda mweni alemu. Ni wagana. Kubira Abitex bate bagenda gulu. Banga bakulembeza ba promoter basaga nokola. Bagenda nagwe entya. Bagende obuvuma bavuma abantu bosobola okonebesa okufuna naye kwezi otuuka n'okula noga ne kakati mutuufu nze mukasa nzadde abaana 8 bamanja omusolo milioni 405 famu sitwa gutugiri mu lwa bulumi si lwa kabampaani bakubanja kanteekeko eddoboozi lyange wabeewo ekikola ki nze ate nina omukisa buli twenjogera gavumenti ekiwulira nina biprogramu ku Baba TV twalwanirira abantu baddamu kumenya nansana njagala nema nze nagikuba tewaddamu kumenya nze nkubye parliament okutuuka ku ki kakati Museveni tasobola kulaba nga bajja amukuba natagula ebyo biwumba tutu bye South Africa kyokka ekinnuma olumu binna Uganda ne bibawa amatu ne bawuliriza bo kubanga nabadde ntereza kifaananyi ky'opposition nti okusekerera omulambo fe abagati tusekerera abafu ekivunuka kyavudde nekiteeka agamwa gakyamanga agange nekitandika osekerera Tamale naye nga Tamale gwe kisekera kigenda mutuuka wadde ki kakati ekyo kivuka bakiteekawo kulaga nti Bobi Wine is a hooligan kuba Bobi Wine alina ekizibu buli nsobi ibyo ebisirusiru gye bikola bagiteeka ku Kyagulanyi okuvuma kabaka balowooza Kyagulanyi akola ki kwezi teri muntu ayagala kabaka nga Kyagulanyi amwagala bana kino nkyogera ntunudde emitima naladdu enkube Mukama twalo bwa chairman bwe wampadde bachagwe tayagala kabaka ku mutima kwezi teri muntu ayagala Buganda nga Kyagulanyi noyinza okukiriza nzate suwana Bobi Wine nze mugambe ebikyanga kwase mweguya era Kyagulanyi ntoberanga onogamba nti nkweguya mwe bya struggle sibeguya temumanyiranga sibagala nwanira bulamu bwange va mu mbeera mbi ne banna Uganda bakulembera nebe nkulembera okuva mu ki bahasolazi naye tebaberanga nti beiroza biga bogano yogera ebintu byo nga bikufuula omukozi waabwe nga basala asala nga bitali sokumanyira nga bitali sokowuninga don't own me stupid I'm fighting for my rights nwanisa UR ego musolo gwe yantekako omukyamu egujjeko omusolo gutebandi kutali sister wange bazaala naye bamubanja kye kibatwala eggulu sister bange basiiba bazaala bafiira mu ddwaliro kweza spend out of money okuyamba abanaku kituufu bajja abanaku balowooza nze ssuubi lyange era njagala kkirya simanyi ma program ene neetambula mukama nyamba etambule njagala buli musirusi walowooza nti bajjombega kitwale nti ndi mbega sikwegulaako ate saagala like yo na comment yo gendo giwe nnyoko ezo comment muzikunganya likes muzibye mujjeko Museveni mugaggawale nze simanyirwa kwezi ng'okaaye nnyo mwana nadde ebisirusiru bimanyiira tebimanyi fe tulina obulumi obwaddala ne fesi njiraba ddala nkugamba mu bya fesi tukoze kwezi bososo wano ntino bode communication mpuliriza teri kintu kiwayo nga kutunda mwoyo gwo mu nsi y'abaana kigwaniza abantu badde bakumotivating ne bakuzaamu amaanyi ne bagamba ekisajja kyaffe kyogedde tukole kye kikoze eki ebisirusiru ne bikera kuli lwaki tebaamukotte tegeeza bitwagaliza komera bizera kwanga abaana abawambe ebiwayo information that's why kabaka kyamagezi bikangakanga abantu baleme kuddamu kugamba ko Museveni ensobiizi soko ulye kwezi biba bikutiisatiisa nti bannange Museveni mutamunya ajja kutta toyogera kituufu kubanga bw'oyogera bigamba bajjombega bw'osirika yalya kati byagala tukole ki kati mwogere ampuliriza tukole ki mwogere bw'ojja n'oyogera kakulumbe bw'ayogedde ne lufuuka olutalo bw'osirika biganda babibi ebiryaki era ebigambo bino byaggwamu amaanyi simanyi abajampi simanyi oyo mbega simanyi oyo muki byaggwamu amaanyi era nze ebintu bina byemmanyi ebirinsuula kwezi kyolinkola byendikola nengwa olunaku lwe ndivuma kabaka olunaku lwe ndikwata omwana mpuliriza olunaku lwe ndyegaana eggwanga lyange nti sikyali muganda olunaku lwe ndizanyira ku ddiini yange naye ebisigadde nemwasamu okuva ku makya paka kiro nsigala nze ebbajjo Andrew Mukasa ow'ebbajjo mukono okyamira ku midaala gya mbiza amalaalo bagatunda balekawo 5 ku 10 mubagenda okuziika mubagenda nze sina kintu kinswaza ku nsi omukazi wegu tegwajja ebuddo gwagala kubbayo bala nengukuba empimu public yona nekuŋŋaana ne balaba nga nze mutuufu bali tokuba mukazi waliwo omuntu omusiru kati abaana babba ku simu tuyagala basomera kisikuba olina omukubamu n'atereera abantu kakati ne bijubisa kwezi ng'oyagala okuwangala ku nsi okolanga kintu kituufu ku mutima gwo kwezi olwolibeera mu struggle ng'olina kyobala ku bantu bano katonda akulaba
kwezi bwoyimira mu public oyogeza kabampane Katonda akola ki akulaba nika kati nze neewunyiza ebikozi bya Museveni ate nga byambala enkofira za red bunayogedde bubinga ebidifendi nga munakoze byovuma Museveni kyogamba nti waliwo abambale za red bibira waliwo kivuga uba tekirina kyekifiirwa tekirina okuba kyogera abantu kukiraba nekyo kigamba abo bakozi naye tekirinuma ekyokukolera Museveni kwane Museveni wabampa omusaala era Museveni nyongera omusaala nkuvume ndi wano bulwa state house andabo bamanyi nkukolera nyamba omusaala gwe omulimu gwe mwantu ogw'okubavuma ngukoze bulungi bw'obanga gwonkoza mba nkuvumye bubi bane bakama banga abenyali mumbasaba omusaala mu nyongere omulimu gw'okubavuma ngukola ki ampuliza bakama banga embasaba bo baliko muyadde ogamba nti ono yali awo anti nada kati kodyo ka Museveni siasa yamukoza kuvadda mu nsiko bagamba Kyagulanyi yalya Besigye ye buli omu alya kasitoba n'amaanyi ng'abantu bakwagala Museveni abakozesa okuzanya kibayita reverse psychology tamale bwakyogera akulowooza sente ono munyampi kubanga ti Museveni amaanyi ge gali mu divide and rule buli lwe muba musoboza okumuggyako nga ganiona atukulembedde simbega nodda ki ye n'asigala ng'akola ki ng'afuga kati bwe busirusiru bwa bannayuganda kati bannayuganda beetaaga omuntu malawudize ndi malawudi sina kyembeeguyako era gwe olina okudda mu kifo kya Tamale asagala kudda mu kifo kya Tamale saagala nada nze sidda mu bifo by'abagenzi nze ndi bajja original sagala kudda mu kifo kye sagala namusemberera era siri mutuuka n'amagezi ansinga nze njogera mutima gwange bayita nze kondi gwe nkuwava ku mutima gwange ekyo kyoyogera ye ate sikola kabampane munfune likes kwezi nfunye likes ne views ku nsina sizigulanga muna motoka sente nzija mu mikono gyange bajja ate nkwasize ennaku kakati nze kati nzirawo nkopiringa n'obufuuko bukyanonya okutrendinga babulabe ku TikTok bakada bagambe kituufu nze nziremu eyo level chairman nze omuntu ali mu kupasuinga degree kakati lwaki babadde bagala bakwate mutima gyabwe mibi kiki wayogedde ekibi nalimbye eki Museveni yakosa Tamale n'amusuula Museveni abantu basudde abantu bonna abafudde nga banaku mu government ya Museveni tabamanyi nekiddu Makubu yennyini yafudde Makubu afudde ali bulungi kakati ayakati Museveni kalansi bansibira ki namulimbye eki nawe mudde Janet nafumye mutabanyi wa Museveni nedda nabbi eki tewali kwegamba balagira ddala nti Museveni kasito eno bakikosa intimidation tactic oluzungu luvuddeyo kebakanga kanti buli anayogeranga mazima toyogera bajja kusiba kati kuze nabani abakolera Museveni anja katwogere tubere reasoning bakutiisa tiiso nebekuddamu kwogera birala ge magezi gani kyobanga Museveni omugezi omwafuga bina Uganda ebisiru 45 kakati nayogedde kale nabadde ki tewali okufa Katonda yampa oxygen Museveni yayagala okunkwata oba okuza naye agenda kufa kati nti aki ayina oxygen amujja wa Mukama oxygen Katonda tulina Mukama waffe omu yatuwa obulamu bino ebintu byensi olina kubingiramu nga weesiga Katonda Katonda yambikako akasubi naye kati ebyemitima emibi lwaki tebamukotte ate mulimu n'ebisirusiru obibuyabuya maye guno omulembe gulimu ababuyabuya bangi nti singa mbadde Kenya Bobi Wine yandibadde nga ajjukirwa nga hero nga Odinga bw'omulaba Besigye yandibadde ajjukirwa nga hero Lukwago yandibadde ajjukirwa nga hero kubanga baziramu ina batono ffe babajjo naye okumanya Uganda tuli abaana ba Kenya bagoberera nti bajjo abadde ku mulamu okumala emyaka 5 ba 10 ne bakola respect eyo naye bina Uganda ayogera gwe bigoberera kati bingi ebigenda okugobera interview eno ekyomulala jayogere bigoberere luli kweza ayogere bigoberere kati tuli mu nsi bote bayina gwe bayimira tebayina lwaki bavuma ne Kyagulanyi ate Kyagulanyi bamuvuma tebabuvuma ku peji yawo ngamba laba oyina enko andi zenkoze nagambi ngomanya omuntu kubavumanga Kyagulanyi naye ne batamanya nti kale Bobi Wine yabafiirira yakutta omumuli gw'okulwanyisa Museveni kwezi buli Bobi Wine lwanyenyaamu emulaga watandibadde panado bateekayo panado kituufu buli Bobi Wine lwanyenyaamu obuli bw'enguzi bukende olabisa ennyonyi kyakoze parliament yonna agifugudde waliwo abantu gamulina tuzimbamu bijjukizo okwatageza n'ogamba bajja eno baatulira amazima mu Katonda muguno oba bakolera nga bwe bagamba oba muzira kubanga Besigye yali musawo wa Museveni yamuvuganya Luwonga yali mutabanyi wa Museveni tamuvuganya kati abe opposition abatuufu kwa bavuganya ekizibu bakimanyi bamanyi obubi bwe Museveni bwagamba nti nindire mu America omulindira mbalala Museveni nalebeka kiripu nga yasubizaako bidandisadi okuba president namuniba nakola nakalango inako wekoledde musajja tugamanyi yaddako neyefuulira embwa tiyamukozesa bidandisadi namusuula Museveni neyefuulira mbabazi namula goddako mbabazi namuga asagala mukulembeze agonzirira Museveni is a user kati bwenzija nembyogera mba mubi kakati nawe mugende kumama abamajja abatukwata
aba planning okukwata bajjo bo mukola ekikyama eyo office gyolimu gyokozesa okukwata bajjo si gwe Kayihura tosinga Kayihura maanyi gwe bakwata ne baggalira gwe bajjo okukwata bajjo jukira n'ekiseera kyo kijja Kayihura naye bamukola ki bamukwata Kayihura yakola arrest si wana ezenjawulo ne Museveni yamwefulira nti serpent basi omuntu gwe baweereza tasiima ne bokwata babajjo 100 ne bomutira babajjo 5 naawe era ojja kuttibwa Makubu yafudde bubi Kintu Makubu ya Antone Jeno Mulamba kati bwe speech yange yalimba ki nino laba ebintu ebyandibadde binebaza ate nga bimalamu mangi muneme kuddamu kwogera mazima nedda kati mutufa na Uganda oza kadwasi abalese mu kikolimo ky'obwavu n'obusiru oza plan Uganda Museveni gifuga emyaka na sikitegedege kuva wakatonda lwantegera yabwe nga yagala abamalimu akajanja abamalimu obusiru kubanga baganyi okumanya nti balina kwegatta kuba n'abeeni ali mu banyigirizibwa ate nakiro kankigambe ku program revolution si ya Nuupu toddangamu era muntu kyobulanze bwe ngaba ntoli wa opposition nga nsanyuka ngamba twala opposition yo gyeko Museveni kuba Museveni tebamululunkanira Museveni tebamumalaawo Museveni wambe mumutwale mumugobe ku bajjo sijada mumuvuma mumutwale mumulye naye omuli muntu alina kyateeka ettaffaali kabetta amali mulundi omwebazanga kituufu nnyo aba azanye paati ye I bajjo even if I die tonight I've played my role as a Ugandan nkolaze byenkoze binnema bipaliamenti nenjogera mulago katwakoze ekibiina bakitadde Uganda Development Association kyaliranga abalwadde nga tubayamba tugenda kukyaliranga abaana abatasoma katuli mukola bintu bitwala ggwanga lyaffe muki ate nga batudaivatinga kutuza ku bintu byamabega abantu abamanyiza obutakimu kakati olaba kati vambi example kati kimasikini ngekyo kakiveni nga kikuvuma kimasikini tekiwanga wadde muntu sijje 10 takimanyi baana bameka bawerera abaana ewange saba werere wo ze solo sango mwana tasoma ne simuwerera naye ekivuka ne kiwe endusu kibera mu kawuba ekikola bwe deep politics tamala afudde akolera Museveni bajjo n'abitekisi bali bagakuta Bobi Wine mu lubiri era abantu muba abantu abo babinyo era Museveni abasasula aba kakano tunulya nze bannange bagamba nalya n'ensima n'ekiziri bannange ana ebigoga ne biddamu etulu otuzibudde amaaso bannange otuyambye abiriga biwabba omusaala embizi ezo otuyambye otubuusizza otubuulidde kakati omuntu omugezi bayi kyakola nebwobanga oli musiru bwomanya nti Bajjo Mbega mwetegereza entambula ze laba ebikolwa bya Bajjo laba ebikolwa bya Bezi tojajinga nga tunalaba bikola ki bayirawo ffe tubaddewo mu struggle eno okuva twamala 2021 natandikirawo struggle tubadde abaze ne wayisa omufumbiro era n'ebintu ebimu ku byanca ya Museveni tamale ku national theatre yaŋŋamba towagiranga ani ekyo ekiramu kye yandekera naŋŋamba Bajjo oli mwana muto okyalina kyansi okwetereeza Museveni mubirabira kuki kunze wayisa omufumbiro nansanga naŋŋamba Bajjo sobola kukkiriza kufiirwa saidi gyoli mufumbiro y'omu kubanza mu opposition wali ojja oyagala givaamu nali ngivuddemu nga basirusiru bangi naŋŋamba Bajjo manyi kyoba okola eyo tosaanirayo komawo tonyumirayo kati naŋŋamba naye sijja kugenda lw'abantu kabampaane kansoke ngende njogereko ne Katonda wange mmale okusaba twaba n'abantu Mukama ansonyi obavuma obuso naye abasirusiru abasinga wadde mulimu abagezi nenjogera ne Katonda Mukama ankola endagaano bwe tukanga okuddamu okuva ku mulamwa this time nzita abaana bange babone sisobola olaba bammanji omusolo nganya ogenda eggulu sente nsobola zikola kwezi sisobola kubulwa sente nebwengenda wa mukamawo mukama wakoza mugamba mpola milioni 3 njaziza azimpa balyeku asobola zimpa muli ba mukwano asobola okuzimba balyeku musomo mugamba balyeku mpola milioni mmeka yali ampoze ye 10 edda kati nze newengenda wa hamu mpuliriza ngamba hamu enseeganyi mpa milioni mmeka kakati nze sobola kulemwa bulamu naye kakati nze yali atesinize ku sente za Museveni oba ku bubi bwa Museveni ne bwakuwa sente ng'emulaga abakansa banoonya amazzi zifuumuuka kusaasira mubuuze abeerayo lwa nnaku mayinja mubuuze zafuumuuka kati nze mpagira situlwago nga mmanyi lwaki njikola ki ate ekyokubiri anti bafa bakaaba kati saawa zino wali emulago nga omuntu agenda ku oxygen nga tayina wagoli mazina kwezikiriza agaana ebikolimo bikwata kibava basiraana that's why buli muntu abina musitwago nga si mutima gwa afundikira bubi era ekintu ekisinza okwavuwaza bamemba ba parliament bwe baba bagenda mu parliament bajja bagamba abanaku tugenda bakyusiza embeera ne batuuka eri ne balya ssente zaabwe ekisanya nkigwamu nga mwavu be mupya abasinga bafa banaku bakiddumakumya kuzanyira ku bwongo bw'abantu
ontegedde lwaki bemupi baavu bazanyira ku emotional intelligence y'abanaku omunaku ne bamuteekamu essuubi ne batuka mu parliament begabira emmotoka tebasimye wadde kabowa holo wadde okuzimbako center firi katonda n'akolima kwezi omuntu wa struggle omutuufu nakino nkibuulira abavubuka mwenna abandaba temingira mu struggle akabampaane likes ne views tezirina makulu semwogere yandibadde nga temujjukira Ssebaggala yandibadde asinga amaanyi likes ziyafuna naye bw'oyingiranga mu struggle kati nkubuuliranga kitaawo gwe gwensinga emyaka 34 gwe mukulu wange nkubuuliranga n'ogwezadde omukulu akubira engoma n'okola ki toyingiranga mu struggle akabampaane lwa views yingira mu struggle ng'olina obulumi nze n'ensonga lwaki ndi mu struggle kugambye nina abaana 8 njagala abaana 30 okyabula era omukazi wabanga waliyo omukazi yenna nga yagala okuzaala gye tuzaale njagala abaana 40 kati gali amalaalo gesasimentinga mpa mukuseka gali amalaalo gesasi kibeere ekijjukizo njagala banziike enkulukute ate musimentinga nga amalaalo gange njagala kundekawo nga siri musimentinga tata wange simusimentinganga njagala tumalemu obusiru bw'eki kati bano abaana bagenda okukola ekika baleme kulabira ku nsobi zaffe babajjo bakitabu ezilwakola ki that's why sikyaddamu okukola nsobi baze bava mu struggle zibakola ki tindabye nti buli muntu ava mu struggle y'abanaku kino okijjamu okulowooleza bino ebisirusiru ebibeera ku internet naye buli muntu ava mu struggle y'abanaku amaliriza ki n'abaana bange buli alitunda ettaka lyendibandese alimaliriza ki nabo balisagazawo atanoko ki kibala kyaganya obakolera amalaalo kyaganya nobazimbira ennyumba y'ekika njagala bakule kyengenda obbawa education abaana 30 ngenda basomesa university zonna zibalikola ki nesiri balekera kintu kikalu nakyo nkukoze ekiramu wano n'ebikalo ebitono byonna nebiwa bamulekwa nabigabira dda bamulekwa mu mannya gaabwe gwekimanyize nabamulekwa bemperedde okuva P1 kati bagenda mu senior 6 okimanyi nti mperera bamulekwa kati be baana bange kinagamba Katonda nze abange mbawadde ki education naye bali ate besizala mbawadde ki ebikalu nina lwaki nkikola ye saddaka gye nakolera Katonda abaana kati bo bagenda kukola ki ate abaana basome bafune degree bantu bayinza obutafuna mirimu be bamanyi bino bya Museveni obimanyi that's why inwana bajja kukula nga Museveni yavaako dda ekinwanyisa kati abaana bange bafune emirimu kyoga munwana sina kyembala teri muntu alina kati mu member wa parliament mu struggle alwana kufuna musaala yinga mutusumbwa nammwe member wa parliament mu struggle alwana kufuna musaala kansala alwana kufuna ki musaala nze nwana abaana bange kufuna mirimu kwasigenda balekera bya bugagga gwe kyolwanirira embeera ekyuke kimbeeza muki mu struggle sibira mu lwa busiru bw'okumpaana ne bongamba nti bajogosi nga nfuna ki tewali wabula ndi mu lwa bulumi bwange bukola ki obukuluma tegekera abaana baffe bano ensi empya abantu abali mu mawanga g'ebwe tebaliyo nti baagala kweza awantu awatali wammwe tewabeereka kati okimanyi waliwo omuntu ng'ali London ssaawa zino akulaba enegundi oba bagiraba nga bambi yandyagaddde okudda ewaka ene ewaka tulina kye bayita fresh food era bankubira amasimu nga emmere yawo nterwaza kansa eri bali ku bibbaga tutereze ensi n'abadduka abawaŋŋanguka tubakomyewo bakomewo ewaabwe beeyagale abaana teri ttaka linyuma kusikira nga osikidde ekintu kyewammwe okusinga ogenda e Dubai gye batakola ki kati byetulogera waliwo yangamba mbw agenda kutunda neeno mbw agendera eddala ebweru kaakati wano ensi bano abafuzi abaliko ababi bagitamiza bannansi eno ensi bagenda kugirizingira China betalwane ffe babajosanga tulina kusooka oba kufa oba tulina kwegatta bannayuganda bonna tusooka tununula Uganda ku mutima mukatula mugulu Uganda yeetaaga liberation etuddire Uganda erina okudda mu mikono gy'abannansi that's why ngamba singa tusaba President Museveni ono n'avaako Katonda n'amutwala mu ngeri yonna gy'ayagala tuleete omukulembeze nga Bobi Wine atalina magezi mangi bijagamba muvumye kakati President Museveni Bobi Wine talina magezi mangi kwenkana Museveni Museveni is a real politician twetaaga omukulembeze nga simu nabyabufuzi nga Bobi Wine nga magezi ge galinga gabbajjo agendera ku maanyi g'abantu nga gye mwanooze Asra's Development Foundation nga ngendera ku maanyi gammwe naye nga sitaddemu magezi kujjukujju kubafuga katwetaaga Bobi Wine nti mwangu kujjako mwangu kuwawula mwangu kukola bye twagala naye Museveni yaguba ana kino kankubuulire ekyamba gavumenti ya Museveni tekyaguba na bivumo that's why nayogedde neze saamuvumye nno nayogedde n'entambula kubanga talinga obote yatyanga ebigambo Museveni atya action bwevuma Museveni okuva ku makiho omukubemu n'eddole bamugambye tolina kapistoli watakononako naye kati nze bajja osobola omuvuma okuva ku makya kasa sivuma mukyala we kasatu sivuma mwana we n'otambula nga bw'okola ki kuba yasoma kye bayita masters akatabo balina bakayita batya masters akatabo kagundi ka Machiavelli bakayita ani naawe akatabo ka Machiavelli mwena temwasoma kamugamba abantu awo totya bigambo baavuwaza obafuge
bayawule yawulo bafuga akatabako yakamansitani okimanyi ntino kagoberera akava kakati gwe Museveni ne bamuvuma okuva ku machapa kachiro nga tokutte ku Janet tokutte ku muhozo okola ki otambula kati abasirusi bagala kite bakutte bajjo kati omugezi amanyi Museveni yakola ki omanyi wovuma ne wotavuma omanyi wovuma okusula ne wotakola ki ne wotavuma kuba yamanya nti bina Uganda byogezi tebikoma tebina action galoba naffe aboogerera bitukuba ali nabiteeka mu intimidation tikwezi kati otambulira mu kutya bannange sirina kwogerako era mirembe gy'abanyanya ebyo ebivubuka ebiwendusu byagala kukomyawo mirembe gy'abanyanya nabayindi kuddamu kuwamba gwanga bwe yayogera twalowooza nti bagenda mukwatirawo kati tugume bamukwata tebamukwata kubanga yayogera mazima yagala waliyo abanyankole n'ebinyankole era kakati kuffe n'ebyo ebisirusiru baana abakolera Museveni era abafuna kubuuza kwezi lwakwatulinga obudde dozagala genda nakubuuziza nti kunza avuma Museveni mukade nga nsasula naawe ate akola ebimutoolako ani akolera Museveni ebimubeezaawo kubanga nze bojja nontiisatiisa nti Bajjo ojja mukwogera bw'oyogera oba oyagala Museveni tuleme kuddamu mwogerako naye kati era abantu batasobola nti Bajjo n'oli ekivubuka kya South Africa ani akolera ani akola president era kati musajja Bobi Wine ono alina ekizibu abaana bwe bamusuula mu buzibu nimugenda mubujja mubutya kati abantu batandise okubuka ndi mukubuusa bantu kati nze nagamba okubeera n'abasirusiru milioni 45 mbeera n'omugezi omu that's why nagambira kwa byinjogera bituddamu nagambye nti Museveni omugezi omu afuga milioni 45 ki ebintu by'okujjako gavumenti twetaaga muyolerero twetaaga abagezigezi bameka kabamanyi kibakola ki era abantu abagenda okuwamba Museveni si bano bemusuubira ayinza okuba nga ye assistant wamanyi ne plan ze ne zazzaako oba mutabani ate abantu abeetaaga enkyukakyuka abeenialimu bali bubi okusinga fe opposition gojja nti bampuuga bali bulungi abeenalemu bali bubi nnyo ennaku eruma abeeni era nze saagala muntu nabalabye mu kuziba kwa Tambale ebintu bina saagala muntu awala nawe enialemu saagala muntu avuma Munyankole saagala muntu asosola Munyarwanda Abanyarwanda babonaabonanga Abaganda Abanyankole obwiru bo bunatana kuza toyi obwiru Abanyankole babonaabona basindika n'ebigaali bambi basajja battu abawagizi b'enialemu bambala ki t-shirt nga tebamanyi na kyakwambala kakati Bobi Wine ate nekyokubiri Bobi Wine tagenda kuba mukulembeze w'abanuupu bokka that is hooliganism and childish and village mentality okulowooza nti Bobi Wine wanabeera president nti abeenialemu agenda kubatta abamalewo tekisoboka Museveni sawa zino ye president ali mu ntebe tafuga banuupu omukulembeze oyo you have to welcome everyone kati biri byali bivuma Tamale babulaninge Bobi Wine as a hooligan fe twavayo ku protectinga Bobi Wine ne bigamba tukolera ani Museveni kati nze kwanza kinkwatako ku protecting ekifaananyi ky'opposition kubanga buli opposition lwetutaba na mpisa obuwangwa bwonna mu nsi yo tebukkiriza kusekerera mulambo ekyo kikyamu obuwangwa mu nsi yo tebukkiriza kukwata bakazi kituufu obuwangwa mu nsi yo tebukkiriza kunyooma muntu akusinga myaka obuwangwa mu nsi bwonna tebukkiriza kutambuza bitundu byakyama bweru kakati ze opposition bwenvayo nempagira abakazi otambuza ebitundu byekyama ebweru nyongera ku opposition soko sirike nyongera ku opposition bangi kendeeza kati kunze naawe ani abakolera Museveni kati bwe ngamba nti tulaga bukudi bwobwo bwa bweru obukudi kudi obwo bwa Puritan Nicole Badizaya Ruzina temulaga bukudi bwa bweru ngaze opposition kine kivaayo abantu balina eddembe okulaga obukudi ebweru kunze naye ani abatta ekifaananyi tugamba tulina naffe okuyiga empisa opposition Museveni mutemu Museveni awamba abantu Museveni musi Museveni muvumi tulina kuvuma tulina okuba manifesto nti bagenda okumala wette mu Uganda tugenda okujjawo biri byonna era okulaga akabonera kuti tugenda kutemula Museveni abadde atutemula tugenda muwa amnesty abeere mu era Abanyankole mwena n'Abanyarwanda bateyagalira mu Uganda egenda kufuuka yammwe kubanga Uganda ya buli muntu Abanyarwanda tubazaddemu kabe babe Munyarwanda kituufu Abanyankole tubazaddemu watu wakyali byakusosola mawanga ekyo kyaggwawo otegedde bulungi kyekugamba nti okimanyi Abanyankole banjagala nnyo embalala mbadde simanyi nti oli mugezi bw'okimanyi nti Abanyankole banjagala nnyo embalala okimanyi nti Abanyarwanda banjagala nnyo because I don't believe naye kivubuka because kyamanyi okuvumaganya Abanyarwanda bavuma Abanyarwanda first lady afumbe wa Bobi Wine Munyarwanda ne bavuma Abanyarwanda kiringa Abaganda nti Abaganda batuvuma enkwe naye abali b'enkwe batono si buli Muganda nti wankwe kituufu era Abaganda okumanya balina empisa kirabadde nkyogera ku Bukedde nti Tamale emirundi abadde takwalagana Katikkiro naye Katikkiro tasobola kuvayo na kiwandiiko kimuvuma kuba Katikkiro yabadde ne right okuvuma bino ebivubuka kibikola ki naye ate bwe yandivudde nekyo nko yandibadde akungubaga naye yasirise busirisi kubanga empisa y'Abaganda tetuvuma mulambo guba teguwulira naye wabula guleka gwe ku nsi noweeyambula nti oli musiru
kakati bano baagala kulaga kifaananyi Museveni mission gyabawa nti ab'opposition bahuligani basiru temubawa ggwanga omuntu omusirusiru tafuga ggwanga kakati era omulimu gwabwe bagutuukiriza kati nze Bajjo benkuba nenjuzayuza ezembi mpozi ndi kyamaani ekikola ekifo kiŋŋaana ate ogenda ku university kati nkole ki ekikola obusungu buninnya olumuvaako kati singa mbadde luli nandibasunsudde ekyo ekivubuka kye South Africa temwandizamu nakwogera nakyo singa kisazirwa siri kyamaani nina bugino wakyo bamumpadde bwakitegedde otya nti ekyo kyageze ekigamba nti Bajjo Nabitex ng'ate okimanyi nnyo ate nga nkimanyi obufere bwakyo naye kakati sikyadda mutwe kubanga nze ndi level ya waggulu kati kwezi ate nziraawo ekivubuka kyafera gundi kyakwate kakati that is not my level amwani intellectual engato yokka bagirabye kakati nze nyombe n'ekivubuka kisimanyi bwe kyambala oba kimpi oba kiwanvu simanyi bwe kifaanana wamulaba atudde kiba kitudde bwekiro ekiseko olumu kisenga olumu kikolanga kikojja olumu nekyogera ku byobufuzi naye kakati kyagambye Tamale abadde mubi kati bantu bakoze eki Tamale kyabagambye okuziika Tamale omanyi Tamale ge gye bamuziiseemu kati kyabagambye nti Bajjo Munyampi navuddeko ki ngenda kufuna ssente wali kweriira kakati kiringa ekika nti Bajjo Munyampi tibannayuganda muzire Bajjo temumuwa mmere nga lwaki ati mpuliriza ate obwongo obunafu ekintu kyalibadde kijja ku intaneti nekisomesa manifesto kiba kyagala nkyukakyuka nekigamba bannayuganda tujje tutya mu bwavu kituufu bannayuganda tuziza tutya abaana ku ssomero bannayuganda mukomyewo muti abali ebunaayira be South Africa kuba South Africa esinga kubeerayo baffere n'ababbi South Africa yensi esinga ababbi abaffere n'ofera munno nti ogenda muwa emikisa nga nawe oginoonya era zitali muntu wa South Africa gwenyiza kwesiga mpozi nga mbaze kwetegereza nnyo kuba yensi esinga abaffere kati baligaye kati tuzimbye fe abanaku be South Africa togyemu tutya obubbi n'obufere naye kati byajja kukola mannya kufunayo bebifera bimale bive mu struggle bigirekere Bobi Wine kati kwezi kyogamba Bobi Wine singa ebintu bigenda bo binsobola omwerabira Bobi Wine asobola okufuna ekizibu nesibawo kafu tulina ekitugatta abooluganda kakati ekyo ekivubuka ekyeri ekibeera mu kufera n'okukyusa amaloboozi kijje kinjawulo ne Bobi Wine era namwe abanyiigira Bobi Wine mwe nabaga nti atuma abavumi Bobi Wine talina mutuvumi gwatuma bakikola ku lwabwe kufunirako following kuba bamanya nti Bobi Wine capital opposition capital kolinnyira n'okuzanyisa abantu kyokola ki ku mikutu gyabwe otegedde buli kati bobu kyanoonya likes naye nze nga sinagenda mu politics nali promoter kituufu nategekanga emisomo kolodi campaign Bajjo mbadde kubukedde TV emyaka n'emyaka ne Victoria Dwaiji nakola dde erinnya sirisanze mu politics nze ne politics ono gwendimu ate anfiriza corporate deals nyingi corporate deals ki yes politics ono anfiriza okufuna sente ki ne bamanya kakati teri company esobola kuwa sponsorship gwagamba okola ki mpoza abakumanyi kubanga ze business ziteka mbyabufuzi mwentegeka ebivulu siteka muki oli mutuufu ne bwe nakoze asras gun nabagabe si byabiki si byabufuzi ze manyidiro enkola ebyobufuzi ne sibikola ki siri wa muntu ntwala we byaki kubanga ntegeera kalwa muntu nga yagala kujja kuva mu bwavu nga weni alemu kubanga bwe tuba tukola kintu kyankulaakulana twetaaga amadiini gonna twetaaga amawanga gonna twetaaga ebibiina by'obufuzi kubanga ekizibu ky'eggwanga Uganda njagala mu Uganda ebintu bino biveewo ebibiina by'obufuzi biveewo lwaki njagala biveewo buli kibiina kisika kizza waakyo singa ebino ebisobola okuteekawo wano candidate to support ze Kyagulanyi aba FDC aba NUP aba DP aba Jema Singa Museveni twamuwangula naye naye babikola kufuna ababaka bangi mu parliament bifune sente ekibi kya political parties ekyokunyagala baveewo okulonda Museveni atta abaana n'abasiba nayo na sente z'eggwanga ng'agenda kwerangirira n'okulonda kwandikoze eki parliament njagala eveewo nti parliament etwala half of the budget y'eggwanga ne beesasula emisaala tebakolerangayo bannaku wadde kantu nakambwe kati akagasa eggwanga nalabya Anita Amongi n'azimba ebisaawe nga bw'ayagala sente ze azijjawa nga sipiika kati azijjawa naye nga teri ayinza mugambako nga atabikola kyere nonga nti parliament erina amakulu ekyokulwa njagala Museveni aveewo nti Museveni we tunaamugjawo Uganda ejja kutereera nti kubanga ye mugezi asigadde banne bonna bafu Museveni yaguba ne bw'omuvuma talina Museveni talina kyomutiisatiisa Museveni mukama ajja tuyamba asooka aveewo Uganda okukola ki Uganda tegenda kutereera nga Museveni akyali mu ntebe togenda mukangakanga mu byakiyeekera ajja kuleka oyogera okuva kubanga ndowooza akatukendimu nti bw'omuvuma lwaki tebakusiba Museveni ati mpuliriza awulira kuba yateekamu Museveni musajja bayambaawa nabajja n'omugamba amazima ku TV ng'ensi eraba kiruma abantu obutakola ki kati ge magezi gaani kati ye abala nti bwe naakwata Bajjo nja mukulira ave w'amaanyi
nakukwata nakutekeruzira nja kukolera bajja erinnya kamuleka ayogera akole ki nakutekeruzira tukusimba kuba president otega kyengamba kati nja mukolera nja kukwata bajja Museveni tayagala kuzimba ba Bobi Wine baki balala ng'oyogera n'oyogera okuva ku makya kyovula takyakwata ne Bobi Wine yamuvaako yamuleka naali musajja we yamulese batugume tugume yamulese otega kyengamba nti abala nti saawa zino singa nze ndi mawulire singa tugume bamuteekayo singa ate Museveni mugezi nabaga nti ekizibu kya Uganda muki kakati ate bino ebisirusi nebigamba lwaki tebamukutte ne bitamanya mpiki za Museveni zakolaki zazanya naye ate nze nina ekirowoozo ekigamba nti yabiteekawo kunafuya kuba buli lwokola ekintu ng'oli ku sayidi ya Museveni nga kimukolera oba waaki wamaanyi sebo olina ekira kyombuuza njogedde nnyo bibi kibi enjogedde Bujingo teyabaddeyo mu kusaba ate nga tamali mirundi gwe yalaamira kiki kyamuganya okugenda lwabadde lwa Sande Kaboke kalemeseza Bujingo sijja kwogera ku byesimanyi amanyi mu mawulire saasoma mawulire ne credibility kintu kikulu yes tesijja no kunoonya views naki njogera mayindi yange kati kisobola kyogera ku kwasi kikola ki tokimanyi siri personal assistant wa Bujingo simanyi programu ze banja batazise nange saazise nawe tuwazise naye waliyo naliyo n'amabugo n'ogaleeta nze ate amale saatola mabugo nze abantu mbakolera bintu byabe nga balamu wamuwakyali kwezi tuwefiisa fiisa kyenakukolerako ekyo kiwandyamu olukwe nakikolera naye tomanja mabugo ne wantwazaako eruzira nagamba sigwe wampita nagambako noonya nowanda omuliro wali onoonya content kakati nze ku kamera kuno bwe mba sobodde kuyamba ng'oli mulamu noweefiisa siri kuyamba amina tamali namuyamba mulamu katolubwama namuyamba mulamu ichuli namuyamba ki mulamu kwa ichuli mukufuna emmotoka biseera ebyo nzinazanya pivotoloro ichuli okola ki namuyamba ki mulamu teri mukwano gwange afudde nga simuyambye nti ki zikyesaagala muntu kufa ne mweresa obubugo mubanga abamugamba kati ngeni alimu yazise bulungi nemuwa sente bulungi babadde balaga nti essanyu tukawunye kagenze naye wabadde azeetaaga nga tebasobola kukola ki tamale nga yeetaaga sente ng'obadde omumanyi nga tubeera naye obadde ng'obeeranga naye naye nga yasobola okunonya milioni etaano nga mu gavumenti enayinza zikola ki ne bwe yafune ne baddusa obusuuti ne bayamba obulumbe nalabya ebbalamu ye nayogeza maanyi naye nga tamala abadde mulamu nga anoonya milioni 2 nga nazimuwa oluusi nga tunoonya kati ze bw'oba mukwano gwange ng'ondaba ku kamera kyesikoledde ng'oli mulamu tokimmanjanga nze Mukasa Alifunsi nsiibula ngende bw'obanga weemanyi nti oli mukwano gwa Bajjo nga sina kyenkuyambye ng'oli mulamu bw'olifa nja kujja njogere sijja nakuziika amiina oyo ye Bajjo bajja ayogera ekimuli ku mutima nga Tamali mirundi tonteka ku Tamali kyayogedde kiba kyekyo